balese Asumani basalirwa mu studio ono awolereza Mpuuga ne baleeta ne Muwanga Kivumbi mu studio yemu basalirwa n'awolereza Mpuuga bulungi nnyo nti ssente zayita mu mateeka bulungi nnyo omusajja bamuwadde akazindalo okwogera Muwanga Kivumbi wagati bannaye kanyonyonyole kwanga tuve mu bintu by'ekiyaaye basalirwa babulidde sayidi yenze kampabulye sayidi yange n'abagamba nze mu parliament yabadde akulira Public Accounts Committee akakiiko akalondoola ebintu byonna ensaasanya n'ennyingiza eya gavumenti n'eya parliament nti ye ssente zino ono basalirwa zaayogerako teziri mu mateeka tezaayita era bino bakola bikyamba balimba eggwanga yabadde yakwogera eddakiika 2 Medi Nsereko n'agamba katugendeko mu Bulango babakama baffe bwe bagenze mu Bulango program yagenze maaso naye nga Muwanga Kivumbi bamufulumiza CBS nga ndaba gisimufungiza ayinza okutadda ku CBS ebbanga lyonna n'oyo bamugobye n'oyo bakoze ki bamugobye kubanga yayogedde amazima toza mukitegedde kale nno mwenna mutegedde kati ng'oyagala okumala eggobe mu kibya mbadde ku National Television gye muyita NTV olwaleero akawungezi kaleero Wasaanyi ono yategese omukolo omwoleso bwabadde eruwero manyi kyakoze abasajja n'abakazi b'eruwero bwabakudaalidde nti olutalo mwabanja ssente z'olutalo simanyi Museveni gye yalwanira yayonoona ebintu lwaki temufuna byakola myaka 4 mukyabanja ssente z'olutalo mufune byokkola ensi tesobola kukulaakulana nga muli mu kubanja ekisooka n'abantu abali mu lutalo abasinga obungi baafa kati banaavuka abaliwo abali myaka 4 bibali mu kutaagala kola kuba banafu tebaagala kola munaddeko kubanja mayiga ng'obanja ebintu bya Buganda obanja byaki ensonga semasonga 5 zibogera kuguwa zitandi kuba zibaddewo ebbanga lyonna mu nsi yonna abantu bakyabanja ssente za World War 1 ssente za World War 2 Buganda ekyabanja Bungereza ebyapa byayo n'ebintu byayo tugambe nti bajjajjaffe baavawo kubanja ffe bazikutuleme kubanja kaomenta ekizibu kyamulindamu abaasoma olulimi oluzungu kwerabira nti amagezi amazaale kintu kikulu nnyo Olungereza lulimi ng'ennimi endala zonna wabula amagezi amazaalo zaaliwa nago mu mutwe mmwe kibambaza amasuuti ne mutiisa abatasobola kwambala masuuti nti munyiridde naye nga muli babbi betwagala okwabya olwaleero byewulirireko onyiige bulungi nnyo otegeere nti eno yali projekiti gye mukyamanya era kati yejjiddeyo ddala fizikale kati eraga kikyeri muddemu muŋŋambe simanyi abakungu bali mu Amerika simanyi bakungu ba Kabaka ezo zonna bantu ba NRM bantu ba DP Block bantu ba Mayiga ono yali yakola wingi ye ng'alina presidential ambitions very soon zetukube ntuziwa ku ttaka ayogera omw amagamaga obujulizi mba nabwo Charles Peter Mayiga gumbudde bannaluweero okukomya okungubaga olw'olutalo olwabayitamu wabula bakole nnyo okwejja mu bwavu n'okulaakulanya ekitundu kyabwe nga bayita mu bulimi n'obulunzi Katikkiro abadde Luweero ku mwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi okuyintira ku kisaawe ky'e Kasana mu disitulikiti eno ey'e Luweero. Katikkiro agamba nti abantu abali mu Luweero abasinga obungi mu kaseera kano baazaalibwa olutalo luwedde nga tebalina kwekwasa nnyo kya lutalo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Baleche nga awaddeyo obukadde 413 ku Rocksatu bwe nakola video nayogera ku mukyala gwe bayita Jane Baleche ajjukira njagala onterewo tiki nti nayogera ku linnya ly'omukyala John Baleche nti yali mugenda okusaasanya billions 8 ezigenda okukola
vulugu yenna okutambuza abataka okuwenguzi okukyusa system y'ennonobulobo engeri bakabaka abakaffe gyazaalibwamu n'engeri gye batuuzibwa ku Namulondo. Nayogedde ku linnya Jeni Barejje ababaddeko ku video olwokusatu wandiika wano nti waliwuliddeko. Era olwali mu Mwoleso gwa Mayiga gwe yategese amuwadde obukadde mugenda buwulira wano kankazize katono wano. Nalyogeddeko kati oyo ye chief controller kati ya controllinga Mayiga ye physical controller kati era mugenda tegeera abatagenda tegeera temugenda tegeera kankazanye nkamaliyo bulungi nnyo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Barejje nga waddeyo obukadde 413 okudduukira enteekateeka ya Mwanyi Terimba. Disitulikiti y'e Luweero emanyiddwa nnyo ng'omutima gw'olutalo lw'ekiyeekera olwaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekibiina kya NRM okuyinza. Wayise emyaka gikunuukiriza 40 bukyanga olutalo luno luggwa naye bannaluweero bangi ekigambo olutalo olwatuyitamu kikyali ku mimwa gyabwe nga bangi n'essaawa ya leero bakyabanja gavumenti olw'ebyo baafiirwa. Bw'abadde aggulawo mu butongole omwoleso gwa Buganda gw'ebyobulimi n'obulunzi olwaleero okuyindira ku kisaawe kya Kasana Kosovo e Luweero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannaluweero okukomya emboozi z'olutalo wabula bakole nnyo okuzza ekitundu kyabwe ku ntikko. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo lwaliwo kumpi emyaka 4 emabega era kangaawo ababuulidde nti abantu abasinga obungi abali mu bulemezi kati baazaalibwa olutalo luwedde wadde bulemezi yataagula olutalo naye ate okuzza bulemezi ku ntikko kirina kukolebwa abatuuze b'essaza lino. Mukuumaddamula abuulidde abalyanaka nti okukaaba ennyo tekuzza mufu n'abasaba okukumya okubanja gavumenti wabula bakwate enkumi baleme ennyo n'abalunzi bakole ogwabwe basobole okugoba obwavu. Abakulembeze b'e Luweero bamuwagidde. Obwebulemezi tosobola kukaaba lutalo baweze emyaka 4 ani gw'obanja ebyo bitagwa tewali bye babanja bakole emyaka 4 giyiseewo bali babanja ki kuba kati ekisingawo obuzibu kati ketuli mukyambuuza Salonga Mulengejja Agent 1 era akolera ani omukulembeze ng'otegeera osobola okugamba nti wayise emyaka 4 babanja ki wassanya wafiirwani mu lutalo lw'e Luweero omanyi kye bayita olutalo. Golwokuba wajjanga oli mu ffere byoli mu kutunda obimalawo bajjajjaffe babirwanira bassekabaka ba Buganda bayiwa omusaayi bawaŋŋangusibwa nga neyabisikira abadde abikubi wamuwaŋŋangusizza oyagala mmottirayo ng'osoma mu akatabo k'abatembuuza abattemu abasaanye bwakabaka wa Buganda k'oli mu kusomamu ne bakatikkira abaayita abaakola obuvuyo mu Buganda k'oli mu kusomamu. Mayiga ki ky'oyogerako musajja gwe? Bassekabaka abalwanira Obuganda obuteeka waawo ku bintu by'osanze n'otunda ng'abadde abikuuma naye omuwaŋŋangusizza omutteyo wandibadde otunda ki musajja gwe singa tebabikuuma oba birwanirira bibanja wandibadde otunda ki? Omanyi mu famire mwafiirwani mu lutalo yaliko mu lutalo lw'e Luweero? Japan ekyabanja America ku bomu y'e Nagashima. Kenya ekyabanja ssente zaayo ku bikolobera abantu bye bakola mu during the colonial rule regime of UK. Abalwanyi abawulana muwawudi wottu ab'ebbama booli abazeyi b'ebbama bakyabanja Bungereza gw'ogamba ab'e Luweero. Ne mwana kasajja bwebwe kugamba ogidde otulukalanzi buli kimu okigyeko ku mmeeza okikubyo no problem no worry.
Pay time is coming very soon. You will pay in dollars. You will pay in the fucking dollars and the 100 bills. My God, your time is coming. You will pay in fucking dollars. Just go around, yap whatever you want to yap. But time is coming, you will pay heavily in dollars. And heavily. Right now, you are yapping because your boss Museveni is still in power forcefully. But you never know. Anytime, something might happen and the regime changes. Where are you going to hide yourself? Ogenda kwekwekawa. So, gogaggawadde, olina akedi, olina ennyumba mu America, olina properties ebungereza, olina mafaamu, olina amataka, ganomuka gofuwa gwanja gw'abanna Uganda gw'abaganda, noyogera statement mbaganda banno statement yandibadde loud and clear. Museveni ne government yo musasule abantu abalwana olutalo mu Luweero mubaddiza ebintu byabwe. As simple as that. Naye kankabadde mwatanda nyigo ojja kunyiga kankakuddire. Charles Peter Mayiga gumbudde bannaluweero okukomya okungubaga olw'olutalo olwabayitamu wabula bakole nnyo okwejja mu bwavu n'okulaakulanya ekitundu kyabwe nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Katikkiro abadde Luweero ku mwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi okuyintira ku kisaawe ky'e Kasana mu disitulikiti eno ey'e Luweero. Katikkiro agamba nti abantu abali mu Luweero abasinga obungi mu kaseera kano baazaalibwa olutalo luwedde nga tebalina kwekwasa nnyo kya lutalo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Baleke nga waddeyo obukadde 413 okudduukira enteekateeka ya Mwanyi Terimba. Disitulikiti y'e Luweero emanyiddwa nnyo ng'omutima gw'olutalo lw'ekiikira olwaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekibiina kya NRM okuyinza. Wayise emyaka gikunuukiriza 40 bukyanga olutalo luno luggwa, naye bannaluweero bangi ekigambo olutalo lwatuyitamu kikyali ku mimwa gyabwe, nga bangi n'essaawa ya leero bakyabanja gavumenti olw'ebyo baafiirwa. Bw'abadde agulawo mu butongole omwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi n'obulunzi olwaleero oguyindira ku kisaawe kya Kasana Kosovo e Luweero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannaluweero okukomya emboozi z'olutalo wabula bakole nnyo okuzza ekitundu kyabwe ku ntikko. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo lwaliwo kumpi emyaka 4 mabega, era kangaawo ababuulidde nti abantu abasinga obungi abali mu bulemeezi kati baazaalibwa olutalo luwedde, wadde bulemeezi yatambula olutalo, naye ate okuzza bulemeezi ku ntikko kirina kukolebwa abatuuze b'essaza lino. Mukuumaddamula abuulidde abanyannaka nti okukaaba ennyo tekuzza mufu, n'abasaba okukumya okubanja gavumenti wabula bakwate enkumi baleme nnyo, n'abalunzi bakole ogwabwe basobole okugoba obwavu. Abakulembeze b'e Luweero bamuwagidde. Oweebulemeezi tosobola kukaaba lutalo baweze emyaka 4. Ani gw'obanja ebyo bitaggwa? Tewali be babanja. Bakole emyaka 4 giyiseewo bali babanja ki? kuba kati ekisinga obuzibu kanfundikire ekitundu ekisooka eky'Emmengo. Buno obubaka njala bugende eri abataka bonna abagenzi wa Museveni. Sigenda bayita bataka kubanga mumanyi abasinga obungi mwenna nkuusiri nkwezenge abataka ab'omuzinzi abatuufu tebagenze. Kale enkwezenge mwe nkuusiri abeeyita abataka bagenze ne n'abafudu Joyce Nabosa Ssebogwawo mbalamusizaako kansule nti muli bulungi era nga mujja kubeera bulungi. Bataka Nkwenge gw'olya naye yakotta. Omusajja gwe muzannyirako gwe musinikira obulingaaya nti abaagala nnyo ababakeneka kubanga weyattira kitawo kweka identification ye oba ebyafaayo bye. Gwandi ayambadde omuteganswera ng'ate akimanyi mwenna muli nsowole. Bayagala tebaliyo.
mwabagenzi Museveni bayagala bamanya abenkizo tebaliiwo kati mwabalabanga malaya ali muloji nga amaze omusasula nga amaze emirimu gye bwati bwabalaba n'enkolera gyanga bamusanyufu nnyo nga amaze omusasula bisigale tayagala kumanya kati bataata bajjajja mwabagenzi asime enkuusiiri Museveni abalabanga banneekolera gyange abasasudde kiwedde temwina kye mubanja first and foremost mumpulirize bulungi nnyo Museveni takolanga kolos mu kintu kyonna ky'aba akoze is good at calculating his moves waki temwebuuza yagula ettaka 9.7 billion Ugandan shillings ate temwafuna kyapa era mbabuuzizza mu nsi yonna ani asobola okukwata obuwumbi 9.7 n'agula ettaka nga tekuli kyapa nga lyali ttaka buta kibanja tekisoboka kitegeeza mulina okukula mu bwongo mute Museveni takola kintu kyonna nga talina pulaani B 1 ayagala mumuyiseewo omweno puresha gyaliko naye amale buli omu ku mmwe yagenze ojja kuba empiiyi ng'empiiyi gy'okuba ya kansa nga talina kyakwetaaza mbasomedde abataka Museveni baasinga okwagala batasobola kufuna n'abamu baabula okwewala okweteeka mu mivuyo nti baaliwo ku mulembe ogwasaanya obwakabaka bwa Buganda nkiddamu abataka b'enkizo abatambulirwako ensonga beekwese baabula dda kubanga tebaagala kubeera abo kubamu abaaviirako okusaanya obwakabaka bwa Buganda n'okutta kabaka eyali ku Namulondo kati mwabagenze mu Buganda tubayita bajjwa oba mu Luganda olutuufu muli bazzukulu omuzzukulu nvandiirwa ntibwabula ku mmere bagirya do you copy that mwabagenze muli saladi si main course yakuba dda siriki main course yakuba dda siriki mwe muli justice salad nvandiirwa useless idiots kubanga Museveni using you without knowing the repercussions. Museveni is good at calculating his moves. He knows where he invests the money and he knows where exactly he will get the profits. At the end of the day, he's going to eliminate you one by one. Because he doesn't leave evidence behind. He doesn't leave any trace of evidence behind. Naye mwizo gatemuda Luganda. Ntabika muno oluzungu lutonotono. Mukimanye bulungi nnyo. Kale mwe bafundikidde. Bafundikidde. Sijja bbalwako. Kati njagala mwenna bannayuganda abali ku mutimbagano abakola emirimu egy'enjawulo egy'okupostinga 1 nabagambye kutuve ku diversion za corruption saga ya parliament. That is totally distraction over diversion from our main point of demanding the Kabaka whereabouts. Ensonga za corruption oba obubbi bw'ensimbi mu parliament. Total distraction oba okutu distracting okuva kubanja Ssaabasajja Kabaka. 1. Mu bulamu obwa bulijjo enkoko yebika amagi. Bw'oba oyagala okulemesa amagi gano okwawulula n'obukoko obulala okubeerawo ky'olina okukola olina kukwata nkoko. Amagi tegagenda kawalula. Kati gwe bw'okwata amagi enkoko egenda sigala ng'emaamira oba mu nfuna. Nabagambye ekintu kiri eki bakwate Mama Sadolini Anita Amongi tujja kumanya nti kituufu. Bakwate deputy wetayebwa tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Abudu Katuntu atamanyikiddwako wali tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Peter Mugema Panado tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Isa Abiri Ebunya. Bakwate Idi Isa Abiri tujja kumanya nti kituufu. Habati Aliko tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Mpuga de Mapuga, Segona, bakwate Kira Municipality MP, oyo musajja Omunyarwanda yeeyita gundi ani?
ono FDC Semujunganda bakwate Semujunganda kubanga abantu abalindesereza gwanga abo owulira singa banatukwatira abantu tujja kumanya baliko kituufu nekino ekya comedy simaba kutono bamutadde sebamutadde that is total comedy. The only way we shall prove that Museveni is serious and is fighting corruption by showing that Anita Amonge and his entire crooks all arrested. But if not that, that is the time wasted. Omuntu malira na budde tusirwalirako. Uli kusise na muju, sise na muju. Oyala nga tisinyira muju yagenda mu banka n'abbayo sente ezo. Kweje myaka jina mageza ngabba sente ezo. Obono go mukuttego mukwatidde okutiisa okuzanya comedy wa muntu ayina sente gyazijja. Ono bamukoti badde mutadde mwadde bbeyo ale mule badde bamukwata. Bamuyita simanyi Paulo akamba bazze bamukwata mbo simanyi bamutadde aleka bamukutte oyo. Comedy wa mwe o comedy store twamukowa okujjonga mukutanita Amonge amumyuka bano basimayi Basemujunganda bampuuga basegona bani bonna banna abali asereza cooperative union wona nga mbakutte. Then we shall agree that we are fighting corruption, but before that total wastage of time tumutumalira budde na tumalira data w'abantu ku ssimu. Gwenna omusuubuzi ng'odiringa mu groceries wunga sukali mukyere biki wegendereze nnyo. Uganda either company ziba direct nga temumanyi nga goloza nti akasawo kawuza kilo 5 akasementi oba akasukali wegendereze. Omusuubuzi omu yagenze okebera ebyamaguzi bye byasuula nga sukali wakakira yagenze okwekebejja nga buli nsawo bamubbako kilo 2.5 oba kilo 3 nenga akasawo kayita mu Uganda National Bureau of Standards kaliko ne stamp nenga tekawera kilo 5 bamubba kilo 3 kati akasawo baba kubba kilo 3 ba 2.5 gosolo baba kubbye sente meka mu lusubulo olumu oba mu lusubulo lw'okubiri oba olwokusatu gwomusubuza asembayo wansi owa retail mwegendereza nnyo nga musobola ebintu ebyo. Takani, it's okay. You check the next one. Go to the next one. We're going to put that on the side. Obudde tulina butono njagadde bategeeza nti mubeere careful nnyo ku bintu byemusuubula nga mubitambuza olw'ensonga nti ebisinga obungi bibeera bya tebiwera. Twabagamba wano ebigenda okujjira mu budget mwabiwulidde bulungi nnyo buli omu weetereze era ojja kuba bulungi nga musituse ng'eggwanga lituuse okusaanawo. Ekyo nakyo mujja kitegeera. Buno bwe bubaka bwange bwenjagala mbawe. Omuzadde yenna ng'oli mu Uganda oba ng'oli mu diaspora ng'olina omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi ng'asomera mu ze tuyita international schools in the boarding section
ne bwe litaba international school wabula nga liri local naye nga liri ku level ya international school nga it is a boarding section nga liboardinga, please wuliriza ebigambo bino. Muli nsasula edda abaana bammwe ab'obuwala n'abaana b'obulenzi babayigiriza okuvuga empanka nga kino kikolebwa administration z'amasomero ago. 1 babateera emmere oba substances ezibakyusa hormones practically ne abagaana okukola ebintu bandibadde bakola ng'abalenzi oba abawala. Sisobola kuta bujulizi kubanga busobola okuleetera bakomplenanti baana bato, kisobola okuleeta obuzibu, nenjagadde bategeeza international schools ne local schools nga ziri ku level ya international schools nga bali mu boarding sections, abaana bammwe babayigiriza okuvuga empanka by force. Waba bateera substances mu mmere ezibakyusa hormones. That's why these days olaba nnyo abaana abawala abeeyisanga abaana abalenzi n'abaana abalenzi abeeyisanga abaana abawala mu njogera, mu nnyambala ne mu nneeyisa ne mu bikolwa. Do you copy that? Courtesy of Janet Kataha Museveni and the Minister of Education, a system bagita depopulation, indirect depopulation, kubanga the moment batandika okulowozesa abaana bano ku bikolwa ebyokubeera aga naaga, omwana oyo tajja kufuna kirowoozo kifumbirwa oba kiwasa, ajja kuba alowoleza mu kintu kyakuvuga mpanka. Ebigambo bino byenjogera byange bivunaanyizibwako, gwabiwulidde oliwaddemu bireka wano oba bitwala ng'ekyokulabirako, naye nga mbagambe amasomero gano gakola ebintu ebyo. Ebisigadde muli nsiima nga wendi oba siriiwo, naye kino kibagambye. So abazadde mutunulire nnyo abaana bammwe, abamu bayinza obutabagamba naye mutunulire nnyo abaana bammwe abo, enneeyisa, ebirowoozo na buli kimu. Gye mukomogga nti nze abasajja nabavaako oba nze abakazi nabavaako, abaana bali mu myaka egyo nga boogera ebigambo ebyo, tandika okwekengera abaana bo n'otandika obbatunulira mu ngeri yonna esoboka, kubanga ekintu kino kitambula kiri mu masomero bulungi nnyo. Janet Kataha Museveni akimanyiko bulungi nnyo kubanga ye program nga bweri. Nga bwe waliwo klinika eziri e Mulago ezikola ekintu kyekimu, y'ensonga lwaki mula nnyo abaana ennaku zino ab'obulenzi beeyisanga abaana b'obuwala, beesiga lipshayina, beekuba make-up, beekuba omuzigo, beemoola, bakola buli kimu kubanga knowing all unknowingly balina ebintu bibakozesa ebibakyusa mu mbeera za bulijjo. Ekirala, ng'omuzadde agenda ku antenatal check, nkuwa amagezi gawa okuza omwana omulungi, weewale nnyo additional substance bateeka mu mubiri gwo during the antenatal period. Ezimu zikyusa embeera z'abaana bammwe mu mbuto nga bagenda okuzaala banaazaalibwa. Ekyo nakyo njagadde nkibategeeze. Kubaza bakuba tatanasi, simanyi bakuba biki, simanyi kukumba akaana bakaliwa Windows. Muzaala obwana nga kava mu lubuto nga kayika Windows, kalina pressure, kalina kwashako, kalina alusa, kanyiikaavu, obwana tebutegerekeka, bunyinkuuli, simanyi kamenyesa ebigere, kayiise Windows kwejja emyaka, kubanga totegeera kino nkibagamba, teri ajja kibagamba. Mwabakyala bagenda mu kkeberebwa simanyi omwana yeefuunise kubasama simanyi akola atya,
eryo eddagala lyabakuba oba lyababawo okumira mwegendereze nnyo lirina ebikyambi ebirikola ku baana bwammwe kino ekintu tukibasomeseza nekimwe bakiyita depopulation okukendeeza ku bungi bw'abantu mu nsi yonna naye nga batagetinga bakaddugala muna mukitegedde mujja kunkubira essimu mumbuulire temukitegedde bajjajjaffe tebagendanga ku bintu ebyo